Malakai Ecolodge ke kafa kalungi kano ke tubeera mu buli lwa Sunday essaawa 4 ez'ekiro ate ne munayo buli Sunday esembayo mu mwezi tukuleetera ekyoto nga tulina abagenyi ab'enjawulo ku kyoto kiri wano ku Malakai bakugamba jangu n'omwagalwa oyagala kuproposinga oyagala mbaga oyina embaga tulina dining nene bulungi tulina gardens nene bulungi tulina rooms ez'enjawulo honeymoon yo osobola okubatenga nayo giteeka wano kasangibwa wano Kajansi alongside Entebbe Road you branch of ekikubo kyebweya ojja signpost zikulaga nti Malakai Ecolodge akafo kano kalungi ddala mujje and the girls they out tulina family cottages mubeeramu mwenna ne mwebaka ne muswiminga ne mugenda mu gym swimming pool eriyabo bokka abasuze wano you don't walk in ngoze ne swimming costume nti oze kuwuga nedda a gym yaba basula wona wekka ngoze ng'osuze wano era tukuweerako ne gym ku package ya tunayo ekyo mujje ate mberenga mwoyaga tulina ekyoto obudde obw'olweggulo juga kati enkuba etonnya otula n'omwagalwa nitukumira ekyoto ne mubeeraawo ne munyumirwa akawungeezi mujje wano ekitende alongside Entebbe Road you branch of ku kikubo kyebweya ate mubeerenga munyumirwa omukwano gunyuma nga muguyiiyiza mkwano gunyuma nga mukutetenkanyiza gw'omukyala you can surprise your husband gw'omwami you can surprise your man as well so your wife so mujje akafo kalungi nnyo nnyini namba z'essimu njagala zikusomera 0708 08 8694 78 08 08 9 Malakai Ecolodge ke kafo kotasaanye kubanga tojjanga mugwe n'omwagalwawo CS School of Decor and CS Events tutimba emikolo atuyigiza abagala okutimba mujje wano ebunamwaya ekikubo ekidda ebunamwaya ku stage tebi waliwo ekikubo ekidda ebunamwaya yes ekidda ennyanama mujje ate mubeerenga nammwe mwewandiisa muleete abayizi muleetereta mukyalawo naye nga si mukulu nnyo kubanga principal si mukulu nnyo muleete abantu nga si bakulu nnyo muleete omwami wo atufune emirimu gy'omuntu yagala okutimbira proposal yagala kukwera surprise omwagalwawo aleeta emirimu aye tubeera nga tugikola namba essimu eri 0 eri awo gisobola okuba ate nga omufunirako atwogere business tugenda mu maaso atukyalina munnamasaka ab'emasaka balala mu mwaka Yesu katunda kakamule bulungi era bino byonna obisanga Kampala eby'emasaka biba birala nnyo Lawati okoza akatunda kakabwe kati yongeramu amazzi tuba tulina okwongeramu oyagala kulwala musujja jjajja akugambirawo oyagala kulwaza mwana nkaka akakatunda kakambwe nnyo kakendeezeeko sukaali ng'otaddemu mungi teekamu kati hani kateekemu katonotono katuteekamu ne hani wano muteekamu ne hani kati eringo tulina emizinga omubisi tusobola ogwewakulira naye munnanga ate tebasobola biteekamu ekati Masaka yo nsindala kyova olaba baali baagala gifuula gundi nsindala ebeere Masaka lwaki mulowooza nti muli bakitalo nnyo abantu b'e Masaka tukola ebintu bingi muli bakitalo nga mulowooza nze ndi munnamasaka kindebe nze munnamasaka nogamba ali so special about you Masaka people ekisookera ddala tuli bangi mu Kampala muno ate ffe tuli baawa tulinza okuba nga tukola nga 60% population eri mu Kampala yes era ne budde ne bucya ne bagamba ab'e Masaka mwenna mufulume Kampala katikiro yasooka line nga mukkiriza mugenda ng'atukulemberamu abangi tufu bava Masaka nga tukkirira olinza okutambula mu owino omwo n'osanga emidaala nga mikalu n'osanga abatunzi b'engoye nga wakalu ng'ab'e Masaka tukkiridde tuli bangi nnyo Freda yakola na Masaka something yalo event gye yakola nete mwagenda ntwaliyo bambe mukulikeni ntwavaayo anyways omukyala omuntu nga alina mukyala we you're dating ngoyagala kusurprisinga mukyala wo sembe guli omulamu omulala ngoyagala kusurprisinga mukyala wo tulaba story training ku TikTok eya Bruno Betty yakoze surprise pate nakwera mukyala kade ka picnic batudde wansi ebayita omukyala bulungi tuyasmilinze social media bavuddeyo baatakinga Bruno wasa mukwano go towasa kabina na bikyando mukaza nyanyashi akituufu kaze mulungi mukyala mulungi tedde mulungi obuzibu ngafa abavubuka generation yeno do you think smiles zino zitegeeza nti omuntu asanyuse oba omuntu newabanga talaze smile abaasa okusigala nga omuntu asanyuse ekisokera ddala ndowooza nti abantu bano batuwabya nnyo naddala abali ku social media
bo buli omu avaayo na kintu kindowooza ye nga bw'ayagala. They judge a book by its cover. Naye nga waliwo abantu abamu betuwasa oba betubeera nabo mu laavu nga ebintu bino wammanga tabyagala. Tayagala kamera. Nga tomumanyi mukyawo ntayagala kamera. Olinza okuba omumanyi naye gwe n'omuforcinga. Nti okimwagaze. Okimwagaze. Ye tayagala bintu byakola kiwadde kati ngaffe oluusi tulinza okuba tubeera mbantu biki bwe bityo. Naye ng'omukyala gw'olina tayagala nnyo mulabisa nnyo nga bwe boogera. Ayagala bange tayagala mulabisa. Okitegeera. Gwe kola bibyo, beera ku TV, beera ku TikTok takulinaako buzibu. Naye tomuteeka bintu byo. Kati mukyala Bruno Betty okubeera nga bamukoledde birthday surprise. N'abeera nga teyasimayirinze, yabadde munyiivu. Maybe that is how, by the way, when you see even the pictures ez'omukolo gwe ez'okwanjula, that is how she was. Teyalina nnyo nti nno bino be basanyukiriza. Wow, nkituuse okuyaka yabirabalaba. No, tabirabalaba. Bw'ati bwe yakula. Kati omuntu omu oyinza okuddayo n'ogamba teyasimayirinze. Yabadde yenna alinga bwe bakasa obukasi. Omanyi nature. Ekifaananyi teyakyagadde naye ekifaananyi yakikutte bulala. Kakuulye Namasaka n'oba nti bannange tosmayiringa. But at least naye basajja ngene waliwo mukwano gwange nze ndi mutimbi bawe yagenda n'azaala ebweru namugamba halo mukazi ategera nti omusajja azadde ebweru namugamba halo nzija mwe ku weekend kukyala namuwa ssente zonna namweza gomesi namweza fe abatimbi buli kimu ne tukola omukolo guli naye ng'omukazi teyali musanyufu mu mutima ono yazadde ebweru already kyokka agezaako okubikkirira akola omukolo so nadawo ne ŋŋamba oba yalina omusango yali yakoze nga he's trying to cover up that. It's really hard to judge ebera mu bufungo. Tosobola kujajinga. Twakola omukolo ng'omukazi neta smiling naye nga obulumi bwayina. Ng'alina obulumi obwenjawulo. Agamba kati ono akola bino kubanga agezaako kunneerabiza kye yakoze. Yes. Ate nakyo ekisobokera ddala na wano era oyinza osanga nga ku Bruno Betty wekyabadde nga wabaddewo ekyabaddewo nga Bruno Betty ayagala okubaako kyakola ki? Kyabika. Ate ffe batuyige bannange naddala abantu ffe bakazanyiikirizi batuyige ebiseera ebisinga ne bakyala baffe batuyige osobola okubeerawo osobola okubeerawo n'onyiiga n'obeerawo n'onyiigira omusajja naye ng'omusajja omunyiigira bwereere ng'ekyo kyolowooza si kituufu nga si bwe kiri nga gwe olina kubeerawo omatire musajja wo gambe nti nze mukkiririzaamu ekyo tasobola kikola ekyo kye baŋŋambye oba kye nnawulidde oba kye nnalabye tasobola kukikola nze musajja wange mwesiga naye nga musajja wange Bruno Betty abantu bamukubye emisumaali bangi bali mwatakinga bambi oyo mukyala go oyo si mukyala wo omwesibako bwesibi nakayimba wasa mukyala wo towasa kabina na biki bara tebamanyi bo ki kye bali bwe batuuka ewaka bino twabirabye gye babadde mu bantu naye bwe batuuse ewaka kyekyabaddewo badde ku live ku TikTok olwaze naŋŋamba nsaba invitation naŋŋamba shawo nolaba oyo Bruno Betty yalese ex we nze nabaddewo naŋŋamba nze nabaddewo ku mazzi bwe babadde nga ex we namugamba ex we mama w'omwana oba on a previously before coming in this lady naŋŋamba ono omulala kanaŋŋamba Bruno Betty ye kuntegeera ye asobola okukwata oleeta ex ate ku mukolo tekisoboka gwe yanjula ne mbakadde ngo omuleeta nga mulina nkolagana ki ekyaliwaawo wakati asobola ex nga mukwano gwo kisoboka naye ate waliwo webikoma abeere ex nga mukwano gwo akome kati nga gye musobola okugenda ne mukyakalira mmwe babiri muyite gy'oli gy'omanyi nti kati nze nga Masaka ngenda kugenda kutambulako ne bakyali bange kangende neko next wange akyali mukwano gwo mugenda ku kingo ze ne bakwano bakakaliwe kaddamu ne kabeerawo ate era nako kisoboka kyova olaba ex ye yali badde teyeesemberezeka oba omutadde kibeere bwe kityo agende kubanga okujjako nga tonnafuna mukazi wa wankalakkalira waka kati ngo abo abafumbirigana balanduza tebannabateekako mpeka naye ndowooza yayanjula naye bw'ogenda ne bakwanjula
erimba kulu kitegeeza ekintu kikuze so kati abali abasigadde beesonyiwe baleke nenze nga sisuubira nti nno asobola okubanga Bruno Betty yagenze ne yayise ex-we najja we have seen tulabye scenarios nyingi nga tukijja ku Bruno Betty kati olowooza omwami yandikoze ate osanyusa mukyala we bayitenga mu mikwano gyaffe bo baveewo just give an example asenga tuyabaddewo Bruno Betty nga waliwo bakwano ba mukazi bokka don't you think yandibadde musanyufu nnyo singa ono n'ategeka ewaka Bruno Betty n'agamba kangule keeki ono agende bakwano be akome wasanga keeki n'obumuli ku buliri birthday gwe kye yakoze nganze kye yakoze Bruno Betty abantu abasinga nze kale kyensuubira kye basinga okwagala buli mukyalo mukolera ekyo naye nga tomulabisiza ate nnyo I don't know ati buli yange yalwakusatu naye nze nange nebyesaagala nga ki ebyo bwe bityo mbobola if my girls are doing it it is okay naye kati gwe bango ojja obuukebuuke yalina engeri gye yadduse ku mmotoka kati ye kyawulira ekyo ye kyawulira kyekimuzanya nnyo mulina katemba kale tumusuusa ne tumubako ne byetumuteekamu ku mikolo kati yaleesa obwakatumwa naye kati omwami muyige lwaki oba tomuyiga namwe abaami muyiga abakyala bammwe muyige nti ono nafumbirwa mu Nakatemba waliwo bino byakola bwati ne bwati kati nze wembeera ewaka oba wembeera ne mukyala wange waliwo ebintu byenkola kale naye ngena nembikola nendaba nga nsussizaawo nemulaba nemanya nti kati kimugjeeko anyiizeemukko kati neŋŋamba sigenda kukiddira ekyo kati kankyesonyiwe nemmuleka awo nemwesonyiwa neŋŋamba kati mukyala wange wano kirabika nsusseewo nnyo ate waliwo kyenkola nga ndaba avudde mu mbeera neŋŋamba nembako kyenkola n'atereera bulungi nnyo kati ekintu ng'ekyo nsuubira waliwo akyagala akolere surprise mu bantu ensi yonna erabe ye kati nga ye nga kyayagala abantu abakube omuntu we njagala abantu mbalage nti mukyala wange mwagala ate nga ye omukyala ebyo tabyagala ye abadde ayagala omutwale kusijje mutuule oba mugende ku ddina nga abaagalana like I think nekino kiddayo nti tegeera omwagalwawo okitegeera tegeera omwagalwawo amanye nti bino bimusanyusa notajja byagala yes kasita otegeera mukyala wo n'omanya nti nno nze bino tabyagala kasita otegeera omwami wo nti bino tabyagala mupostinga bange tagala kulaga bulamu bwe like he wants to live his life his way okitegeera gwe kola byoyagala ye muleke byokola abiraba era n'abinyumirwa naye ye tomunvolvinga mu ebyo muleke kitegeeza when on courtship tumanye abaagalana baffe kino akyagala kino takyagala we get to know what their likes and their don'ts singa tumanye ekyo obulamu bugenda tutambulira bulungi oluusi omuntu ayinza okubuuza ki kyotayagala I like everything nga twekoza biki ebisinga okunyiiza tewali era abasinga bwe bagamba n'okola ekintu bamugamba naye mukwano kino ekintu kyenkoze kikusanyudde n'agamba it's okay gwekola byoyagala byonna n'okola n'ekirala n'ogamba kino kyo kigenda mumuggyako n'omubuuza nakoze bubi nze sikulinaako buzibu kati oyo sikulinaako buzibu wa buli kadde nga n'ensobi nga buli kaseera ogamba sikulinaako buzibu n'ensobi yennyini nnyini tasobola kuwabula era akugamba sikulinaako buzibu kati ekivaamu ekizimba kyabika omulundi gumu abeera n'ebintu bingi byajja atereka ku mutima nga bimuluma awoza sikirinaako buzibu watuuka akaseera n'akulaga true colors n'akugirayo enjala. Do you think social media esobola okwawukanya abantu kati ng'omuliro oguliko essaawa zino these guys can separate because of social media if they are not so strong? Kisoboka kisobokera ddala era webanga tebeegendereza kubanga amafumu kati agaliwo mangi omukyala alaba bibye oba bamugamba ebibye n'omusajja naye balina bye bamugamba bawakamentis be bakola nabo balina bamuyeeya bannaaye omukyala yakuyiye omukyala yakuyiye yakulabisiza gwe wenna amuyita jangu wano jangu live eno kati mumutaginge
kati ekintu ekyo bwaddeeka manye ekisolo ekibeerawo biri byonna byagize bwaddeeka wadde badde takiriiko nnyo naye asobola okutuuka n'abuuza atuuke waka n'abuuza mukyala naye kiki wabadde obadde ki bino ebintu biba mutuufu nabadde saakigenderedde nnyo naye nange bwe nzizeemu ebbali n'enkiraba ekituufu olabika buzibu ki kati bayinza okutandikirawo oluyombo ne lutabuka waliwo yamwadde ekifaananyi ne bagamba omukazi teyasanyukidde ekifaananyi kyabadde kyebiri kanaana bino biboodi bino ebifaananyi bambi t-shirt gyayambadde eriko omukazi we you look at the amaanyi ge yataddemu ekituufu ye omusajja yalaze nti amaanyi ge yataddemu matuka yatuuka n'adduka emisinde asanyuki like you look at the energy the money is spent the love gye yakozesezza kino ekintu ye abadde ekituufu alaga nti omukyala amukoledde kyawulira kyasinga okwagala naye omukyala si bwe yalaze lwaki mulowooza why do you judge her by not smiling video yabadde bazina omukazi nga tamuliiko Bruno asembeera omukazi there are videos yabadde kale waliwo engeri gyabadde we beekwatako olaba omukazi alinga ayagala omusindika saagala naye nga nze ndowooza nti omukazi kale ayinza okuba alina ekintu ekibadde kyamutabuddemu nga yazze nga tali mu mbeera ng'onaateekawo kino ekintu kubikkirira okitegeera bwe yajudging her yet but yes we are judging naye tetumanyi buzibu ki obwavuddeko ekirala omuntu asobola okufuwasa omuntu nga tamwagala oba omufumbula nga tamwagala because we saw a function recently omuntu basobola okuba nti katugeze Sharon ne moving in n'omusajja naye nga simwagala kisoboka kisobokera ddala waliwo omuntu asobola okugenda ew'omuntu ng'agenze olwa okubaako kye yejjako nti nafumbirwako nvudde kuba nakyeyombekedde nagamba waliwo antawanya naye nsooke ngende wano nsooke ntuuzeeko ko obulamu olwokinjukidde waliwo yagambye bono yakulanga alaba Bruno Bedi ku TV kati ng'amwegomba waliwo omukyala amawulire gaavaayoko ebiseera biri nga tannafuna ono waliyo omuwala eyajja yaliko nnyo mu mawulire kati nga najja n'agamba nze Bruno Bedi okuva dda nkwegomba era nkwagala Bruno Bedi n'amudamu n'amugamba nti obadde onneegomba ebiseera bingi naye ndowooza si yenze musajja omutuufu gokola ki ng'olina okubeera naye gira onoonyaako ofune omusajja oyo anaakwagala kuba kati nze olinza okuba onjagala naye ate nga nze sikwagala kati abaana bali mu buzza obwo obuntu ku TikTok buli mu kutambula nga Bruno Bedi nga bamugamba kati lwaki tewayagala oli eyali akwagala ennyo oli yali akwagala ne yeereeta n'akunoonya kyokka n'ogenda n'ono atakuliiko kati Bruno Bedi ye yafuna gwayagala ate mbuli ye tamwagala obadde nga kisoboka okuba nsobola okufumbirwa omusajja nga simwagala olw'okweggyako ekintu ekimu ngamba ensonga bbiri waliwo embeera abakyala naddala abakyala ze mubairamu nga ziyakunyigirizibwa oluusi nenzijambula mu bwo nenkugamba nywabo mbadde neetaga okubeerako naawe okubeera nange oti oli okubeerako naye onokuwasa nenjogera naawe nti njagala kuwasa oba ogenda kufuna bali abapopopa abayimirira ku bbala oba ogenze ku besyawo abapopopo toboogera nako kuba buli wentera okuyitawo nebakuyita ate bakumanyi n'amasaka tuba tebammanyi anti kaba kazikiza oyitawo nga kazikiza naye kale baba mu mbeera ya bulijjo baakolamu era oyitawo n'ogamba nga baabala nga nyasya n'ogamba singa mbadde nkalinamu munnaye nantutemuko at least bajja kungobera bwereere bagamba ku besti babwereere aba besti abo si tanagenda muko kimogendeyo experiencing eyo nange njagala nnyo okugenda okunoonyereza kati bangamba nnyo ababakopopopo naye bangamba ogendayo ku experience nga towona waliwo yagendayo nangamba kati ngenze kulaba kiriyo yavayo nga naye kyamuliiriddemu producer si producer aliyo mukwano gwange Sharon erisiddayo mugwankutte bukwasi ati otuukayo n'osanga zinyashi nga ziri wali ziteevuunya n'ogamba kakati naye njagala genda nange ate we ŋŋendayo nina okubeera ready
nange omuzimu guyinza okunkwata togendayo nabivuddeko toyitayo kubanga oyinza okukakkana nga nange omuzimu guntutte nzireka nga mugamba omuzimu gwankwatidde eri alaba obitabuka so obadde okyaŋŋamba abakyala muge osobola okufumbirwa awantu nga olina kyoyagala okuggusa oba nga mbeera okoye tolina sente za bano bona bafumbiddwa abaana abo mubalaba abawala ebiseera ebimu bambi abeerawo obulamu ne bubukaluba ng'alina yeebadde kyayagala okusooka okufuna oba okutuukako nekigaana kati agenda okulaba waliwo omuntu amuli obubi amulemeddeko ebbanga ddene alemeddewo naye nga tamwagala osobola okugenda awantu w'omuntu nga tomwagala nogamba naye kansooke ŋŋendeyo akaseera katono mbeereyo abamu n'okugenda babeerayo n'okuzaala n'azaalayo omwana naye nga tamwagala asingirawo time afunirawo omutuufu otegera otya omuntu akwagala nga tuli kumpi genda dakika 3 bize ezibulayo tugenda olina okunyimbirayo akayimba ka happy birthday otegera otya omuntu akwagala nze nganze omuntu akwagala olwawo okutegeera nti ono omuntu anjagala kubanga osobola okubeera awo n'omuntu ebbanga ddene ng'olaba ebikolwa bye byonna byonna akwagala naye nga munnange aseka busesi naye nga sikyaliko naye nga ataseka ate mutuufu kyembagamba let's not judge this woman ayinza okuba taseka naye nga mutima gwe guli real nga mulimu gyaffe tayagadde amukwatirire mu bantu nga omanyi bwoli abakyala nga ffe twagala ebyo lwaki omukwatirira mu bantu can't you wait to go back home naye abo ebbanga lyamaze n'oyo omusajja lowooza teyandi nammwe temwewumuza oba okyanyinamu madduki nga wampasa mbeerawo lwaki omba onjiikirayiikira mu bantu so kati omuntu akwagala nze bwe mba ndaba olwawo okumanya nti ono anjagala naye otuuka akaseera otuuka n'omanya nti kati ono waatuuse anjagala okusinziira ku mubiri engeri gy'aba agukuyirawo kuba abakyala otandika okulaba nga alina engeri gya tolina kino n'akuyamba tukole bwe tuti mukyala mwami tugire bwe tuti n'okulaba nga obaddemu n'akasenteko wano n'owookamuwa nga akakolamu ebintu by'amagezi n'omanya nti kati ono avudde ku bintu by'okukola ki ebyekiyaayo kati ali siriyasi ayagala tukulaakulane ayagala twezimbe tubeere wamu tweyanziza nnyo Munamasaka twadde ne Munamasaka olunaku olwaleero before we go biki byasinga okwagala just njagala tuwangule chap what makes you happy ekisinga okunfuula happy kisookera ddala kuwuliza nnyimba za Kadongo Kamu ab'emasaka bwe mutyo sibadde osewuunyizza ndi ku mutuufu ekirala kiki osinga okwagala okukola mu mukwano ogamba I love doing this in love bintu by'omukwano kimu n'ongamba njagala nnyo okuwa omwagala wange haaga njagala nnyo kissing njagala nnyo okukwata omukono gwe anything you mention anything you love doing kati nganze njagala nnyo okutambula ne mukyala wange ng'omukute mu ngalo nga mukutte mu ngalo ab'emasaka bennyini konko akayimba kakadongo kamu nga tugenda naye sooka osibula abantu okanyimbire batugjewo tonyimbire happy birthday song soko nyimbira happy birthday wayaba abalabi balaba TikTok abali mu relationship how to engage abalina terms of relationship zaabwe social media n'obulamu babyawule and then otuwa kayimba kakadonkamu tugende tutandisa happy birthday naye siri muyimbi mulungi it is okay just wish me happy birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday dear Sharon. Happy birthday to you. Banange muyimba kati Masaka nga temuyimbyako. Ngati Masaka. Atero eruze Masaka twali tukuzzaako birthday. Nze nkuze kutuuka wano nga sirabangako birthday yange. Ebirayo 8 May. Ejimanyi. Mwaka ki? 19 ndiwa 19 yawe kale ubaka eri ba TikToker ba TikTokers mwenna gye muli nga muli mu relationships zammwe eyo mulina abagalwa bammwe musooke mubagambye ekigambo kimu bye mukola byonna
basooke babyesonyiwe ku TikTok eyo bagitwale nga business babalabe bulabi bogenda ku live ne kujja abakyala nga 7 nga bonna bakwegwanyiza mukyala wo nga naye ali ku live tekimunyiiza biri biba byakulya era bigenda okukoma tebigenda kweyongerayo abakyala munyiiga nnyo bonna kulabye olina ebikyala bingi bikwana olina abawala bangi nnyo bakwana bannange baba tebatukwana waliwo ebiseera ebisinga tuba tuli ku vibe erinye oluusi n'oyogera ekitakwatagana bw'ojja mu comment section yange n'osangamu obugundi bwa I love you Masaka nkwetaaga gundi abo banna ba tiktokers bakimanyi nti otekayo video naye ogenda okutuuka mu comment section nga basajja abakyala bataddeyo enamba zaabwe bunkubiraako tugende ku WhatsApp manaye bw'obiraba mukyala gy'oli tonyiiga abakyala bwe munaava ku basajja ebintu bye bakola ku TikTok mujja kuba baddembe nnyo n'obufumbo bwammwe n'omukwano gwammwe gujja kusigala nga guli strong. Kadongo kamutumirayo mukyala we yekka tugende babiri kale we Masaka omu ne we Kampala omu njagala kutumirako mukyala wange abantu we Masaka omu no we Kampala omu mukyala we Masaka ali Kampala mukyala wange mutumiddeko nnyo Liz mbeyibe maaso nti mwagala nnyo anentumirako ne bakwano gubbange benkola nabo kusingira ddala Sevumbula mutumiddeko nnyo alabya luguudo ekibire kirimu Collins Sevumbula sizze naye mutumiddeko nnyo ne Sikero omusajja oyo yankwata yabeera mabega ng'ayogera kola n'abantu bange babiri nange ndi wa kusatu era ne baba tuyise ku show tugenda basatu kati ngoze weka muze babiri tuze babiri watu gament ne tumuteeke tujja bafuna ba boys mweka tujja batekera ekyoto tujja tetutekewo n'ebiwala ebito ojja kuba otukoledde kale tweyanziza tugenda berekereza ate musule bulungi olunaku olw'enkya lwa Monday tubaagala nnyo ate mweraba we meet tomorrow mugolo katukole ciao.